Atudde bulungi nnyo. Abadde ayimiridde agudde bogwi nga amaze okwekuba. Abadde ayimiridde apimye awali akatebe. Sooka ombuulire. Unakubuulire. Musajja amize essasi. Amize essasi wali. Alimize bumize. Alimize. N'agenda wa Katonda. Uko si kudaala. Obadde luddawo. Ffe tubaddewo wano, ffe tubaddewo tubaddewo babiri, ffe tusigadde wano. Abasigadde bonna nga badduse era nga tewaliwo muntu n'omu naye nga ffe tulingiza ate naffe nga tulingiza bulingiza bwe tubadde tukoze eki nga tubadde twekukumya nga tulingiza bulingiza atuusewa naye n'akubira ddala wa amasasi n'agenda we n'akuba amasasi tubadde na bano ffenneera. Obadde wakavaayo gy'obadde? Tubadde mu kitundu kino naye omusajja abadde n'obukambwe bungi. Omusajja avuddeeyo kyanja azze atambula naye ng'akuba amasasi limu ku limu. Bw'atuuse mu kitundu kino abamulayiko bagamba nti alina wakyusiza ne magaziini n'ateekamu endala. Bw'atuuse awo naye nga ebigambo by'ayogera byonna si mumativu n'ensasula. Ng'ayogera ki gwe by'owulidde? Byempuliddeko nti abanjiza emyezi egiwera oba myezi oba myaka naye ng'abanja akasente. Kati bw'atuuse awo nalaba ngeno oba takyalina gy'agenda n'akuba erisembayo awo. Lye erisembayo ndirabyeko nga lifuluma alikubye mu bbanga. Kati bw'amaze oddikuba n'asooka atunula left right n'asala ekkubo. Basaze ekkubo asiŋŋaanye waliwo omulyango gumu omuggule. N'asooka ayimirira ekigambo kyasembeyo okwogera agambye I know I'm already finished neyekuba essasi. Munda nga obanga atudde ne kati munage mbali ne kumye naye yasoose okumulaba. Tumugamba togenda omusajja kubanga mulamu n'akuyiira. N'agamba nedda. Bw'atuusewo n'agamba naawe omusajja yeekubye. Olwani oyo asibye lo. Omusajja muzimbi ali awo wule eri. Oyo omusajja alina omutima. Oli ali waggulu. Oyo wakakofiira. Yamusooseeko n'atugamba yesse. Tugenze okulumba. Ajja tugende mpolampola. Ng'omuyaye yeekubye dda. Alina lo. Oyo muyaye alina lo oyo. Oyo kabaka. Oyo. Mugeze okulaba ayingira. Oyo ye kabaka. Mugambe togenda mu ssasi. Omuyaye n'alumba. Oyo kabeja. Ku madaala ompeeko ebigambo 2 3. Yasoose okulaba omusajja. Mugamba togenda. Naye nga ssasi oyinza ogamba likutuuseeko. Baba ne twekweka ne tuyingira. Nze ngambe sijayingira mu mmotoka kubanga lisobola oyita mu ndabirwamu. Ne noonya ekisenge. Omukuumi we amukubye amasasi awamu n'omuntu omulala. Waggulu eyo gy'olengera awasibiddwa akaguwa yeri amaka ge era jattiddwa. Abamu ku batuuze bategeezezza nti bw'amaze okukuba amasasi n'ajja ng'atambula. Abatuuze ngenda kwogerako nabo mu bufunze ate oluvannyuma eyo maaso nkuwe ekigenda maaso. Biki bye mulabye? Sebo kakati budde bwadde kumakya ssaawa nga 3 omukuumi wa minisita state minister Engola kyali songola. Omukuumi wazze n'ayambuka waggulu eyo kwanze nkola ali ku workshop njo kya byuma atuyiseeka nga buje batuyitako n'ayambuka waggulu wa minisita. Kakati tugenze okuwulira amasasi gabwatuka ne tudduka tulabe tusongola minisita adayingira mu motoka nga ye mufuko nga adayingira mu motoka ne bodyguard nga amukubye waliwo n'omuntu omulala gwalumiza omukazi. Kakati umaze n'avaayo n'agamba ye talina kubuzibu ku muntu wa bulijjo nga mwe mulaba kubanga bibadde wano open sibudde nti buzibye budde bwakumakya bibadde wano n'aganze sina ku muntu wa bulijjo wano nyini tuyimiridde awo magazini esooka ebadde eweddemu era gisudde awo kisonkole nassaako endala n'agenda nga kuba amasasi mu bbanga bagakuba wansi ng'agamba nze sinnaako na buzibu na muntu wa bulijjo wazira obuzibu mbina ku gavumenti kulwawo tusasula abantu. Omukazi wange ali lubuto asafalinga nze kenyini safalinga sifuna sente nze okusaa ku minisita sente tampadde ku sente minisita afuna sente nnyingi bati yandikwadde ndi mu mbeera mbi era n'agenda nga bagakuba wansi bagakuba waggulu agamba sinnaako na buzibu na muntu wa bulijjo. Temutiddemu ng'akuba akugambye muntu mukulu sina ku muntu wa bulijjo omanyi tebayita essasi nga toli wa ssasi
olaba banyini masasi nabo omujjasi abuuse ekikomera n'agwewa chairman kati ate nze civilian ne leero mukama mulungi wadde kibi minisita afudde kitalo ne bannanga ababoda leero twejeredde wa mukuumi we yamwekubidde tebatuwaayiriza okambulire ati yabanja kati minisita akwade kwezo amuweeko nga balinda zire kwa embeera gyalimu mbi asafalinga ebaganye kukanya n'agassaamu n'abakuba bonna babaddeyo driver yabuusemu n'omukazi n'abuukayo driver we n'abuukayo yina olumaze obbakuba n'avaayo n'akkirira n'ajja ye ng'agamba talinaako buzibu yenna ku muntu wa bulijjo era tamukutte era agenza gakuba mu bbanga kiryalinga kkubo. Okay, let's talk to other witnesses who are going to give us the account of what really happened. Mama Jebale, soko tubulire batugambye muwa muko babadde obuki ebibaddewo. Teba neiba bawane. Nze mbadde waliwo omusirikale avuga mane gundi. Ani? Minister. Kati ampisaawo nangamba jangu ono n'enku kuba nfumba kati nengena nenno n'enku mbadde nakavaayo bwenti nga nakazituusaawo ngenza okulira amasasi nga gavuga mu kikomera bwe gavuze mu kikomera nakola ki bwe gavuze mu kikomera amasasi bwe gavuze mu kikomera netandika okukola ki waliwo era amuvuga omulala n'atugamba bannange muggaleewo mwenna muveeyo omusajja akuba ku nnyama netutambula netukola ki netuggalira muggaleewo omusajja aliyo akuba ku nnyama netuggalawo netuddamu n'atandika okudduka omusajja n'ayita waneeno ng'akuba amasasi naye ng'agakubawa mu bbanga waggulu talina gwakubyeko n'omu waneeno okuleka okutuuka eyo ebyeso bitegedde. Okay, so that's one of the account of the lady who was here. We're going to be getting one more person and they'll be telling us what really happened and then we shall be going back to the crime scene. Mukuru Jebali. Bibadde bitya? Why? Kitalo nnyo mu kusooka. Tubadde wano mu center yaffe wano tugenze okuwulira ng'omusirikale avudde eno mujjaasi w'amagye n'akuba amasasi wansi na waggulu. Tugenze okuwulira nga buli omu anoonya walaga tudduse emisinde ne twekweka. Wayiseewo eddakiika ntono tugenda okuwulira nti omujjaasi asise mukama we waggulu wano naye ne yettira mu saaluuni wali. Saaluuni yeesudde ebbanga ki bwe mbanga entambuli? Wano kumpi. Jubilee kyambuka ku Belweza nga ku Jubilee hospital awo ku saaluuni. Neyeggaliramu yagobya abantu mu saaluuni neyeggaliramu neyetulisizaamu mu saaluuni. Kati bw'avudde wano soko tubulire bw'avudde wano nga akuba amasasi mu bbanga bw'atuuse ali ki ekibaddewo? Bw'atuuse wali n'ayingira mu saaluuni n'abagamba banaye mufulume sina gwe njagala kutta muntu yenna muno obuzibu bwonna mbulina na ku gavumenti sibulinaako muntu yenna. Sokoleke bw'atuuse mu saaluuni akoze atya? Abagambye mufulume mwenna abali muneeno obuzibu bwonna sina muntu gwe njagala kutta obuzibu mbulina ku gavumenti. Awo nazaawo katono nnyo neyeebalula. Embeera ebadde etya abo bw'omaze okwebalula? Era wowulira ekibwatuka nawe osooka kwekukuma n'omanya nti ki ekigenda.